obuuka bulungi n'osala okuva eno nodda neno microphones zoogera sound ebadde good lighting eri nice abantu they are close there is interaction I loved it it was nice yakoze omulimu mwana yakoze omulimu gw'amaanyi marvelous ennaku zino ote ennyimba nenga ziringa ezirimu obusungu n'okubuulirira kigendererwa ki kimunyimba ennyimba zange zibamu messages nyingi ebinkwatako n'ebitankwatako n'ebikwatako n'ebitakwatako kubanga abantu 10 tebasobola womerwa kyekimu so yanze ndi versatile artist anytime I change waliyo palaso waliyo palaso ekisodde waliyo palaso rapper waliyo palaso vocalist waliyo palaso gospel artist waliyo palaso inspirational artist waliyo palaso yeah man jagala I want to make something of myself till there is nothing left of myself yeah. Uncle Palaso singa Katonda akira kumacha bwati nakuwamuko mu nsi eno emyezi ng'ebiri oba 5 otandikirawo okola nga gwe president wa industry yes. Music industry yes ntandikira ku copyright ovawa so kanemva ku copyright bwemva copyright bwemva copyright nenzira ku callback tunes nga callback tunes nenzira ku bwemva soka copyright nenzira callback tunes nenzira ku what would I do next? President of the industry. Copyright mulimu munene. Callback tunes nenzira nentekawo security wa music. Nobiranga tewali piracy kuba wetaagawo abantu abairanga ba monitoringa. Nenzira ku UPRS, Uganda Performance Rights Society. Nenjitereza. Structuring nenzira ku industry. Nefuna engeri gyenjigata directly ne government bagifunding balabe nga tuzaala ebitone ebirala kubanga industry erina okufunding wa industry na this is an industry nemala bingi nenzira ku nenjagala okuspreading ekisa njagala abantu bayiga ekisa okuyamba bannaabwe yeah man bingi tebisobola koma industry bukati president emirimu gyonna gye ngenda okukola siri ku manifesto segera nkuwadde mu kinange kyendowooza amangu eno si manifesto sisaba bwa president naye byonna byotuwadde biri summed up mu copyright ate biri summed up mu copyright for example nkuwadde callback tune teri mu copyright kubanga tulina external organizations etukola nayo recently yali Huawei right now there is a new one so that platform we pay for and it's affordable that has nothing to do with copyright it has something to do with the platform security of the music, the piracy is a leakage, has nothing to do with copyright because even if the copyright is there, the music can still leak. So how can we safeguard the leakage? What do you, for example, omusolo gubaita private copy levy? Ogwino kujiba ku memory cards and memory disks. Kubanga they hold private copies. That has to do with tax. Waliwo omusolo gwina okuva ku music gubaita exercise duty okugenda callback tune music erimu gender and culture so Xavier nothing with copyright I think I elaborated a few things obadde oyimba ku stage ogenze n'ogatamu akayimba ndooza kabadde ku list kabadde nkwewulira n'ogatamu byabanene Serena ne Gweddalu olowooza ki ekireetedde abantu abo okubuuka ennyo ng'otaddemu byabanene anti Serena yabanene si kafunda buli yali awo munene ssebo Spice akoze byabanene leero so yeah abanene babadde bangi era mbabuuza abanene muliwo emikono togirabye nga gyonna giri mu bbanga egy'abanene kayimba k'abanene akaliko n'abatono tujja bakubira akaabwe ne kati kasooka tuvimbe oba olowooza abantu basanyufu nnyo ku ngeri gy'okwasaganyamu emirimu ennaku zino emirimu ngikolera ddala bulungi ennyimba nziteera ddala hiti nzikuba ebyetaagisa bulungi bwansi bwe bampita ku kyalo mukola so I think siri malayika naye ngezaako naye nga akayimba k'abantu bakagala bwagaze eyo hit eyo badde hit even before all this ruckus that's a hit byabanene kajjangako k'abanene abayimbi bonna abayimbi abasinga babaako n'emirimu emirala ng'ogyeko okuyimba twawulirako emabegaawo nti oyagala kukola kampani esengula bwemba njala okuva mu nju yange gyendimu okugenda mu ndala ng'ojja n'onyambako kampani eyo gyagenda nayo mu maaso kampani egenda kubanga eggulwawo era abagagga abali abaagala okugulamu emigabo mu kampani yange temuyimirira siri bulungi nnyo ekiriisiza kampani eno tandika erina ebikyabulamu nefe amaanyi agasengula tugalina
n'abakozi ntandise okubawandiika abasengula tugenda kuba tusengula abantu at cheap, very cheap. Okugamba bugambi nti ujje wano ebbinika zange bbiri biki neetaaga okubeeramu eyo kampani y'abasengula wemba njagala saba mulimu mu eyo kampani ey'okusengula applyinga naye kati tetunatuuka ku eyo phase. Kampani wemba munagigula esooka ne idea nemba neefuuka practical ne execution n'ebirala sustaining biki so kati tukyaliko idea yamaze okuyita kati tuli mu implementation. Twagala kulaba nga nfuna abagagga abaagala okugula shares mu kampani yange ey'okusengula abantu mwaniriziddwa genda kuba nene I hope so. Abantu balinga bagamba abantu in fact Uganda bagamba nti Uncle Palaso weetaaga okubeera gwaba Minister of Defense nakuga Senator Discipline. Ekyo kirowoozaako Uganda buli muntu akkirizibwa okuba n'endowooza ye nange nina eyange. Nze njagala kuba music paka kuwulira bubi. The music count on me. N'ebirala kampani zenja okugulawo nja zibagamba zemulabye naye for now count. Ugandan music was dead and I want to be the lucky savior. Anyway, waliwo ensonga gyetugenda kubuusa maaso y'abapromota Uncle Palaso era twetaaga okumanya opinion yo. Bavaayo ne bagamba nti bakulimirizaamu because abantu abamu abateekamu discipline. Saabalabanga bakyogera, I don't think so. Naye sikiwa nti waliwo emirimu egimu nga girina ebitongole bigivunaanyizibwako nga boolaba poliisi, nga boolaba ekkooti, nga boolaba so olumu oyinza okumubeera ng'onyigiriza makona nga makona talina musango musajja wa so kati mube beegendereza nga musonga engala nti osonga lumu nga nnya zisonze muggo. So I mean satu nga zisonze muggo. So that's kyembagamba. Era poliisi yavaayo negamba nti kakati buli muyimbi yenna mu ggwanga Uganda alina okutambula n'abantu 5 ebyeggaali tebakyabyagala. Ensonga eyo gyogerako ki? Basobola okusooka ne beetegereza okusooka nga tebannasalawo ne bagamba omuyimbi okutambula yeetaaga abantu bameka. Basta bafuna ansa y'ekyo nga baleka bafuna okusalawo okutuufu. Goli mu mbeera ki Uncle Palaso because kati abantu batandise n'okuwandiika erinnya lyo nga baliteekako King. Numizibwa, ekifuba kinnuma, omugongo gunnuma, olumu nziza mpulira sisa, omutwe ndooda ebintu sibijjukira, ntuuya n'ekiro, ng'obule bunnuma, bambi mukuba. Ne bukyanga mukuba, bambi mbadde nsaba. Nze gwe mba musembayo okuba. Kino kimwankola sikyagaliza na mulabe wange asembayo. Ne muzanyira ne ku bulamu bwange, wabula mulina effujjo. Naye ekintu kiri bwe kityo. Nze engeri gye mpuliramu. Mujja gitegeera nga tufudde by'okusaaga. This is something I don't want okuddawo okujaajamya because tuyina ekintu ekigenda mu maaso kye bayita reconciliation time. Regardless of what went wrong, what is a permanent solution? So nebaza bakwano baffe ne bakulu baffe patron baffe nga Captain Mike Mukula nebaza ne Honorable Palan, nebaza ne police n'abalala bonna abavuddeyo ababadde concerned kuba abantu bangi bakikinga eriiso ki esibe. So right now abo bali involved, peace is the permanent solution. Yemu bwabanga agamba ayagala peace nange njagala peace kuba yeyanzija ne mu mbeera mirembe gyange. So nze kyekyo kyenjagala sifa nnyo kwani yakola kyani yakola kino sagala mpozi we kinaaba nga kyetaagisa okutuuka eyo tujja tuukayo but it's not necessary. Statement gye wakola ku social media handles zonti musobola okukwatagana obaolyawo ne collabo oba show nze nazikola wazirabawo nawe bagamba bugambi byombuuza olina okukola research. Olina okubeera ngaolaba kyombuuza. Omukulu Jose Chameleon legendary yavaayo n'akola statement ku social media handles waziraba ssebo kuze yakola akola nnyingi eriwa gye walaba yagamba nti nno yeetaaga Uncle P ne Alin Skin mutuule oba olyawo mutuuleyo ne concert mu ababiri. Kyetaaga kikulu bw'abanga kyekyo kyeyayogera nze nzikanya ne Dr. kyayogera. Dr. ansinga experience mukulu wange mwesiga mwekakasa ate mmanyi kyali so kyagamba
oyinza okuba nga nyinza omuwuliriza okusinga omuntu omulala yenna, so eddoboozi lye ligattako kuba at the end ffenna taata waffe mu kisaawe kino. ebyomera aba posting okoze kuliko ankopi gambe tagisoma genda oba bali kufeeka account abantu ze batambuza gwa amawulire ogajja kufeeka oba eri wanze sinze nkunoonyeza ego kubanga Ankopi mutaddeko n'omukulu ne Bat Events n'agamba nti okulekera okola ekivuulu kyo ng'okusatu omwezi gwe 11 tegese omwana w'embaara yabadde akulesa bulesi akusaasidde kituufu. mwebaza olw'ekisa kye ayongere ekisa okiraga akirage ayongere okulaga ekisa ate guno omwaka akole singa nyamba n'okusiramuka n'asiramuka kuba omusiraamu tafa na bbanja, so ayongere ekisa kye era ekisa kye nkyesiimisa. Musajja mulungi alaze nti talina kyamanja sirina kyemubanja, sobola mugamba asobola n'okusiramuka kati kubanga mu ddiini y'ekisiraamu omusiraamu takola ki tafa na bbanja. So bless up kwebala ekisa kyo mukulu no but bambi yongera okolesa omutima ogwo ogw'ekisa. amina nga tumalizaako agenda aterera njogera naye okusinzira bwaba yali ku 2 kati nsobola okonfaminga nti alinga ku 4 mu 5 naye temwongera temuzikiza saala temuzikiza kumulowoozaako ne ku social media yakomawo bintu byonna biraba bimwogera, so ab'obusungu mugira mulindako mulwadde awone muteke ku bimusanyusa muteke ku bintu omuntu byayinza okusimayilingirako n'asanyuka. yaman so agenda kuba ali bulungi, temuzikiza mikwano gye bangi gyali eyo bamujjanjaba mumukubireko mumunoonyeko mumuchekingeko just nomugamba how are you, it might make him feel better. yaman Thank you very much, bro.